2, 1, 0. Congratulations and celebrations. Graduation ya Yimba Uganda. Yimba Uganda is an NGO. Mission here for empowering youth with income generating skills. Skills is to believing that omuntu skill terisobola jijjawo. Skill ebanyangu ya kuyiga ate mu our current situation in Uganda ebanyangu ya applying. So teyetaaga okubanga wasoma nnyo. Actually target yaffe ya abantu aba dropping out of schools. We target mostly people from the slums, from the ghettos, people who dropped out of school. So bebo betugezako kuwa skills. Tuina programs ezi graduating wano programs satu. Tuina eya tailoring, fashion and design. Tuina eya music mentorship. Tuina eya hair and beauty. Lelo to graduate we had a class of over 50 students. So tusanyuse nnyo mukama nti tusanyuse nnyo kuba nti mukama tusiza ku buwanguzi buno. Vision eno yatandika mu 2013. Yatandikibwawo myself and my lovely wife Anna Marie njakwa mulaba. Yatandika 2013 and kuno mulundi kwa mukaaga we having a graduation. Yimba Uganda bayitekamu idea ya ey'okuyamba abavubuka abagala okuyimba okuba ebivuga n'okuproducinga music. Ekyo kyali kipya clubs yenazadde bannakikola ate nga kikwata ku bavubuka bangi. Tulowooza nti kisobola okutumbula ebitone by'abavubuka bangi nnyo okusobola okubeera nga nabo bafuna ba musicians. Ne tuyamba abaana abatalina kantu naye ate ne batandika kati basobola okuvuga ebivuga okuba ebivuga basobola okuproducinga music, basobola okuyiya music waabwe era basobola okufuuka ba superstar. Ekyo nno kyali kipya nnyo mu project zetubadde supporting ez'abavubuka mu Rwanda. Kubanga abavubuka mu Uganda muno kati ebitundu 68 ku 100 bavubuka abatanaweza myaka 30 naye basomye naye tebalina kyakkola. Kati ffe twaba tugamba nti tujje mu bavubuka bano tubajjeyo bakozese emikono gyabwe kubanga bw'osoma n'onoonya emirimu tegikyaliwo. Wengambye lwaleero tu graduating aba hair and beauty, aba fashion, tailoring and design, n'aba music mentorship. Mukimanyi tugabanye emmere ku buli Christmas. Most of you have witnessed that even through COVID. Naye eyo si ye program gye tussaako nnyo amaanyi kubanga omuntu w'omuwa leero n'alya n'enkya ajja kulindera okole ki omuwe. So tubelievinga nnyo mu sustainable skills nti omuntu w'omuyigiriza okulima emmere ne bw'ataddamu kulabako, that means obulamu bwe ajja kuba buli set for the rest of his life. Congratulations and celebrations when I